Ebbugumu lya kalulu kabona ku ntandikwa ya 2026 lyeyongera era Ministry y'amawulire tekinologiya n'okulungamya eggwanga eyagala obuwombe bw'ensimbi za Uganda 296 okusomesa abantu ku bikoleddwa gavumenti wamu n'ebyokulonda n'okukuuma emirembe. Ate omwaka gati gutwogerako mwaka gwa bululu kubanga tugenda mu kalulu tujja kuba twetaaga esente ziwera okulaba tunyonyola Bannayuganda emirimu gavumenti egyekola kubanga minisitule yaffe yeyogerera gavumenti. Minisita Dr. Crispa Lyomunsi asisinkanya ababaka ku kakiiko k'ebyempuliziganya n'amawulire okuttaanya. Facebook gavumenti yagisalako kubanga yayeyingiza mu lyakalulu ate teyandibadde eyingira mu lyakalulu kubanga eyo ebeera communication platform teyandibadde eyingira nebeera n'oludda mu ly'obululu ly'okuvuganya mu Uganda. Naye twatandikawo okuteesegana nabo kubanyonyola nti ngo baba baagala kukolera mu Uganda bateekwa kugoberera amateeka. Kati tusobodde okukkirizigana wasigaddeyo obuntu butono butono tujja kubumalirira tujja kugikomyawo. Abalungamye ebiweerezebwa emikutu gy'amawulire alambuludde ku nteekateeka ze balina okugabira abayizi tablets mu masomero ga Bonna Basome. Because all of us in this room, I believe our children have gadgets. But let's imagine those 8 million children going into UPE schools who will never touch a gadget until when they go to secondary school, wasting close to 12 years without uptaking ICTs. They are left behind forever. We thought at one time that if we could be able to retain the 1%, this 60 billion, we would put the bulk, definitely after consulting with the ministry, but I know we'll agree on this, we'll put the bulk of this to start also building capacity at the government primary schools. Otherwise, we are creating a very unequal society. Era babaka bawagidde okugabira abayizi ebyuma kalimagezi. Nolwekyo omwana owa asomedde mu UPE schools nga agenda kutuula ebibuuzo n'ono ow'e Kampala asomedde mu masomero g'e Kampala ng'oli atandika computer ku primary level ng'ate ono atandise computer mu senior 1 olaba nga gaapu eyo ebeera nnene nnyo kitegeeza nti bano bajja kuba basigala nga bali wansi nnyo ng'ate abasomedde mu bibuga balina enjawulo y'amaanyi. So nsuubira nti kino kijja kuyambako okubalansinga. If we are taking ICT as a priority ng'eggwanga tulina okuteekamu ssente ezimala. So tulina 1% eya budget yo $1.5 trillion just percent emu gyetutadde ku ICT, and yet president waba ayogera buli kiseera ayogera ku ICT as a major sector ey'okugenda mu maaso. So twandibadde tusuubira nti ICT yandibadde eweebwa ssente ezisukka ku percent emu okulaba nti tufuna full digitalization of the economy n'eggwanga lyonna. Bya Mohamed Wamala ne Eric Sebala mu Soroti TV Omunyo.